So, but don't seetaaga okukebera okusanyusa okubuusa kyanjaba ebirala ebifaanana so kati baabugaba enkolagana wakati wa gavumenti n'amalwaliro mpaka beera nti services tolina facility bakina nejjakina esaani wano ebitundu ebitwetolodde byonna kati ojja kwesanga nga bakugira wano kati gavumenti bwetetaddemu amaanyi gaayo kuyamba abatuuze b'ekitundu kino kijja kuyamba kinene nnyo okubanga efacility ennene naye kyalina ekyetaaga ebintu ebimu ebetaaga okukozesa simba nga theatre ng'ebifo birasimu okufuna akabeera bafirimusimu bonna byetaaga okutwala mu ICU osobola kumutwalako eddwaliro ly'amagye liri wala nnyo so n'olwensonga eyo sikiriza nti enkolagana wakati w'ebitongole nga bino ne gavumenti eteekwa okubaako nga erina enkolagana ey'amaanyi y'eddagala y'ekikugu kuyamba byuma ebimu tusobola okuba nti ebyobulamu bw'abantu bikwasisa amaanyi. Ensonga endala ensonga y'okugema obulwadde bwetuyita obwa yellow fever bwaba butali bwa Uganda naye tubumanyi nga yellow fever obulwadde obumati kugemye ebyamamanga yabutajja kukkiriza kulinnyayo nga tulina certificate eya yellow fever obulwadde buno bubi nnyo obulwadde butta ate bukwata so si babulina naye ate mukukwata kukwata oli very highly contagious so n'olwensonga eyo okukiriza bannayuganda bagende babagane obulwadde bwa yellow fever omanyi twakola batwalina abalongosa okugema obutejesi kino genda bikwagala poliyo eyo okugema poliyo yakola ki yaviirira mu Uganda kati omutala wa poliyo gende mu so obulwadde bwa yellow fever bubi nnyo okukiriza omwana bagende bakugeme naddala abantu abatambula kubanga ne bwewata osobola okukwatira mu nsi eno kubanga ekyaggo kyaliyo obulwadde kyali si so ensonga